wa taibat enjatula gyokomya okubyatula nebitereera esula gyekoma okubanga ena effect ku mutima effect ku mwoyo ndoza ne mulayini tusobola okuyitira mulayini okutegeera amagamo ku makulu tuterezeza enjatula maaso gaseeka neba Qur'an Karim gyokomya okujatula obulungi neyatuka bulungi nawe kenyini ofuna ekuwomera olwoyatula obulungi musanze munnange ekigambo swala mbutuufu tuddeyo tutule wansi wa imaamu ennaku nga ziizo enjatula y'ebigambo eterezebwe n'amakulu gatandikibweko mpola mpola insha allahu tabaraka taala. Imaamu tweyanziza nnyo sawala wekitibaako tusasulire birungi byereere. Onabuuza nti kiva ku kyo omuntu okugwamu essuubi biki ebireetera omuntu okugwamu essuubi? Esooka okugwamu essuubi kya bulabe. Allah tugamba nti wala yayasu min rahmatillahi illa alqawmu alkafirun. Suratu Yusuf. Ya bunayya yadhhabu fatahassasu min yusufa wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirun. Nabiyullahi Yaqubu alayhi salam agamba batabani be mugende munonya abaana bange Yusufu alayhi salam nemunne temugwamu essuubi ekyokugwamu essuubi n'obeerawo nti sikyasuubira biganye kyabantu babuladde emyaka gigenze kyabajemu ekyo baafadde mukkiriza tagwamu essuubi. Ekyeta okugwamu essuubi butesiga Allah nti akulaba akwagala era akutegekera mutamwesiga emyaka 3 nkola sente zibuze nazifuna nzi naye kambive maze emyaka 15 siraba ku mwana nkyazadde biganyi togwamu essuubi. Allah tabaraka wa taala akulaba akutegekera ate no mukutegekera kwe yeye amanyi n'ebitugasa guyinza okubanga byopulaninga bya bulabe gyoli naye yeye amanyi ebigenda okugasa. Wakireta okugwamu essuubi kujjawo bwesigibwe mu Allah ate nga kya bulabe. Kati mbo obujje mu Allah obuteeke mwana simanyi oba mu Allah yembe nirubale Allah tusonyewe obwesigwa bwo obujja ku Allah essuubi ligenda kugwamu Allah tusasira kubanga lwotunda bwoti tulaba essuubi lwotunda bwoti tulaba essuubi lwotunda bwoti tulaba essuubi lirekewa Allah tabaraka wa taala. Allah aleta nasru mukasira ko tasubira. Allah aleta nasru aleta ekintu kyonna mukasira ate mu mbera gyo tosuubira mu kiswa ya Allah mwazikiririza Firawuni. Allah akbar. Ekkubo lyennyini Allah mwataasiza Musa lyazikiririzamu Firawuni. Kubo lyerimu Musa we yayita Firawuni naye we yayita ono namutaasa namuzikiriza basi. Allah wa tabaraka wa taala mukubo lyennyini lyolimu mulabanga ensi ekaluubiridde ate awo wennyini mu bukalubo innama al-usri yusra. Ewabeera obuzibu ewabeera obwangu olubeerera obuzibu bubeera alhamdulillah wabeera ate obwangu. Ebintu birabise bingi nnyo mu mbeera ezewuunyisa ng'omuntu ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo naye ng'ate mu buzibu omwe nnyini mumuli obwangu. Waliwo omuvubuka gwe nasanga wano ng'ava mu Bawarabu mu nsi emu mu nsi z'Abawarabu yali agenze bino byebagenda okukola mwana wa bulenzi niye omwana w'obulenzi bamukulusanyize waka Abawarabu bamukasusa ebweru ekiro bamutute ku street bamusuddewo atudde awo alinda bukyano nyi gyalaga n'ojja konvoyi kumbe konvoyi ya kabaka afuga ensi eyo kabaka yennyini yabalaba yamulaga nti abayi waliwo omuntu gwe nnengedde atudde wali mu ddembe begatulabe. Allahu akbar. Nga bamuleeta kiki kibanankani najja kukola ndi waffe tuli banaku namuzimbira ennyumba wano neza apartment. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kati muvundu ali kuno kumutulugunyeri bamusudde kumballa atese ano ebalina mu kawinta kati ngenda sula wano mpewe enfuba mpaka ebona kinkyanda bigendaga kumbe Allah yateekawo nasu waawo musanga lumu ku Jafasa ina sindi ni muganda wangi nabinyumiza la ilaha illa Allah ninduzo basaga nalaga contacts nalaga ebizinde byalina nalaga moruka javuga ninga subhanallah Allah yagenda okukola obukozi yagenda okunonya obukadde butana afune kapoloti nakaki yavayo nga naggaga Allah innama al-usri yusra ewabeera obuzibu awo just afitagamu ekintu eki sabr ogumikiriza
butamuvaako butamujjaamu ssuubi abagenda kuggula imam obutagwamu ssuubi butuuka eno ku yeevuluze mu mazambi naga nti nze ne bwensalira nsalira bwereere anti era tugenda nti ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Kuba banje eddiini bagivaako oluva lwakuga nti nze ebbanga lyennyendedde ebbanga lyenfuyidde emmindi ebbanga lye yatugambye Allah nti abanadamu bange baddu bange abimaze okwevulungula mu mazambi wenna nga Judda asaabaanye la taqnatu min rahmatillah tokutukawo na kusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah addamu nagakusonyiwa n'onaaba n'oddamu n'otukula togwawo na ssuubi togwamu ssuubi wadde gasusa amazambi asobola gakusonyiwa. Era Sheikh yabuuza nti bwe gasuka obungi gasinga Allah obunene gayinza tekisoboka kati ate akawulyamu ako tenakyawulyamu kasonyiwa yabuuza kinene kubanga bwogamba nti gasusa obungi gaba gamusinza obunene tekitasoboka naye tene waayita gakusonyiwa tekisoboka basi essuubi terikugwa gasusa obungi gasinga omutonzi tegasoboka. Eddiini osobola okwerwanako okuva n'olwaleero n'owumuza emmindi n'owumuza byonna n'ositukiramu manye emmindi yabakadde byali byadde ebyo ebyabalaala bakwatanga emmindi zaabwe nakwata mentezi bajjajja bakadde naye ate yabu yali yashiriki nno yabu yali yasigala ndowooza sort of sigala byakyuka munaye kati ene Kampala mindi mukulu omulimu munene nnyo Allah agututaase naye ate nenga sinzi kulabikamu bakyala bakyagazakya bakyala ebizibu Allah akbar olina omukyala gwe wattottola yali mulungi nnyo najja takozesa kaseera kali kufumbirwa nati kati abakyala agenda n'abanga Rusi emyaka wakati wa 2 mpaka 4 kubanga omukyala ya wakati wa 2 na 4 wabirire webbeeyi najja takozesa mukisa ogwo abami ne bamuttanira nkuyanja n'abagaana agala bagagga agala bamuruka alina byetaago byamaanyi olwefaanana kati tayimu etuuka ebiseera ebimuyitako kati watuuse mwana ayambuka kati ate bwayingira mwana okudda eri enfaanana ye abami tebasika mangu tesikiriza kati ekiddako alina bayisa mmindi kubanga mwetaavu eri akasente kino nno kigenda eri abakyala bonna abatatuula kufumba mu lyalimu abatatuula kufumba atalina bugumiikiriza naye naafaanana obulungi nga bwogambye oli mu kaseera ka piikiyo omukyala agenda n'abango naafumbyewo emyaka 3 azaddewo akaana kamu n'ataguma n'abuukawo n'agenda n'afumbawo emyaka 3 azaddewo akaana kamu n'ataguma n'abuukawo n'agenda agenda okumaliriza okuyingira na 5 nga tekyali agamba naye nga tena waatudde yali mukazigo luumu egi kubanga bano banne be yandibadde akola nabo bazimba obuyumba bave mu muzigo yaddukangayo era gwe weetegereza ennyo abakyala boosanga mu maka agatudde nga maka manene biidhinillah manene gatudde ojja kulaba nga aludde mu bufumbo naye nga bwambirigo waje buli awo nga akaserengeto keereere nga bwambirigo n'aguma ne bagizimba ne bagiyingira alhamdulillah naye bambuukabuuka kale ekivaamu ali mu karenti ka ruumu 2 zibuze takyalabikako mangu ate nno bwe yabuseegwera nga bassamu emmindi abaite kifuba naki olayingirira ate neshiriki katya Allahu akbar ayingiridde shiriki kale ekivaamu bwagenda agifuba nga n'agirwamu ennyo n'akuguka kati nga naye afuuka te musawo nga yajjanjaba banne naye nga byonna ki ekimutuuseyo anoonya busente bwamubeeza mu karenti kano anoonya kasente kamubeezaawo oluusi n'obwana bwazadde tebulina kufuna birungi emirimu gya buvunaanyizibwa kuba nti busobola omusasulira akayumba oba omuzimbira kati ebyo byonna byewala biteekera kubanga wakati w'emyaka 28 ku mukyala wakulu bugumiikiriza omwana afaanana obulungi muwala waffe tumugabe ng'akyali mu kaseera kaako ke kamuyitako ebinadda kutuyinza obutabisobola ya rabbi kyakubiri wenna alina obufumbo bw'olimu bukwate bulungi bukwate bulungi gy'osuubira nti be bali obulungi tebali bagumye bugumi gumiikiriza fa inna ma'a al-usri yusra maasawo embeera lajja gitebenkeza insha allahu tabaraka wataala. Imamu tweyanziza nnyo sawalla kutusasulira birungi byerere ya rabbi. Onabuuza nti Sheikh Salatul Fajiri eggwako saawa mmeka kuba mu winta neebaka nempitawo
tetuyinza kukitamula ekyo misemyo gyaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.